Okay. Amina, nsanyuse okubasisinkana mu mwaka guno omupya. Njagala okwebaza Katonda kubanga tukyali balamu. Ekyamazima njagala okwebaza nazzeeko dda saa 8 gwennyini ogw'e Uganda naye ne nsanga nga mubadde temunnatandika. Ngenze okudda ne nsangako participants. Nsaba okwebaza Katonda olw'obuweereza buno. Ekyokubiri nsaba okwebaza management n'abantu mwenna abavunaanyizibwa ku kusaba kuno okulowooza ku lutaakome okujja okuweereza wamu nammwe nga tutandika omwaka mu kusaba kuno n'okusiiba. Onyanjudde bulungi nnyo nnyo. Ndi musajja mufumbo, amannya gange geego, kampuni bagiyita Value Herbal and Medical Center gye nkolera. N'olwekyo njagala okwebaza Katonda kubanga ndeese. Sigenda kulwawo kubanga bangambye ntubeera n'eddakiika 2 ku 25. Nsaba tusabe ati tutandika obubaka. Katusabe. Kitaffe omwagala omuyinza wa byonna, twagala okwebaza kubanga otukuumye n'otussa kati nga tukyali balamu. Bannaffe gye bali obudde bwakakya, obwaffe bwakedde dda era tuli ku mirimu egy'enjawulo. Olunaku luno lwa kusaba na kusiiba, twegayira bye tuleese mu maaso go biwa omukisa. Mu kyokuyiga kino Omwoyo watuluŋŋamye okuyita mu Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Omutwe gwonna gwe tuyina ffenna awamu kuliko ekyokuyiga ekigamba nti Katonda afaayo. Onookwata Bayibuli yo, ekyokuyiga kyaffe kiva mu Isaaya essuula esooka olunyiriri olwa 25. Isaaya essuuka esooka olunyiriri lwa 19 n'olwa 2. Njagala tutandike ne Katonda afaayo enkyene ey'okumakya. Bw'onoosoma agamba ebigambo bino Isaaya 1:19, Isaaya ssuula 1 olunyiriri lwa 19. Njagala tulumenyeemenyemu. 19 Isaaya olunyiriri lwa 19 agamba nti bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaakakanyala, kantandike naawe, bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Bassebo ne bannyabo, mu mwaka guno omupya kye njagala tutandike nakyo, Katonda afa kuba mugondera bokka. Nyinza okuba njogera kya bulumi naye njagala njogere mazima. Katonda afa kuba mugondera bokka. Osobola okumbuuza ekibuuzo n'oŋŋamba nti ate nga mmusaba nanziramu newankubadde nga simugondera. Ffe waka ewaffe gye twakulira ewa taata twakula nga tuliyo abaana bangi. Nammwe muli bazadde abamu, kwe muli nga muli bazadde. Naye omwana osobola okumuwa ekintu si lwa nsonga omatidde mu mutima gwo, naye lwa nsonga omwana oyo wamuzaala. Nogawaayo ekyana kyange nze nakyezaali ate banaakiraba batya nga kyambadde empale za bituli, kankiwe. Yesu bw'ayogera ebigambo nti bwe munaagonda, tatugamba kugondera abo be tuliraanye. Edda atugamba kugondera ye n'ekigambo kye mu buli ngeri yonna. N'olwekyo bw'agamba nti bwe munaagondanga, tunula ewalala, kitegeeza nti waliyo n'abatagonda. Era abo abatagonda n'asigala ng'abalabanga bwe bali. Awo nja kutuukawo. Nga tutandika omwaka guno 2023 okusaba kwaffe n'okusiiba okusoose, tuteekwa okubeera abagonvu mu maaso ga Katonda okusobola okufuna byonna bye twetaaga. Ayongerayo olunyiriri olwa 2 n'agamba ebigambo. N'agamba nti naye bwe munaakakanyalanga, naye bwe munaagaananga ne munjeemera, munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Nabagambye nti eri ewaffe gye nzaaliwa omwami Eriya Mawejje. Taata wange oyo mwagala bangi, akuze. Naye kino kye mwagalako, ewaka ewaffe we twakulira
nga bw'oba tosobola kuwulira bibye kitegeeza n'okuweerera tagenda kuweerera. Nzijukira olunaku lumu bwe nali nga nvubuka ne muvubuka ntuse musiri yali yakusatu ewaka tata alinayo emmoroka zaalinga 3 kati ng'emmoroka ezo tata yazeevugira bw'agenda n'avuga n'akomawo n'akima endala wakati wali omuntu amanyi mmotoka omuvubuka omuto nagera ku makya driva yali agipaakinze mu lujja n'engipakula n'engivuga bwe ngivuga bampita mu kkubo erigenda ewaffe ewaka genda okulya emmotoka ya taata endala ejja mmotoka n'engizikiza n'engireka mu kkubo. Bwe nakomawo ewaka taata ng'akitegeeredde ddala nti nze mbadde nvuga emmoroka ye yambuuza lutakomi nagamba ki ne mu bulya bye yaŋŋamba naŋŋamba naye mwana wange lwaki towulira ebintu ebimu tulemeddwa okubituukako lwa nsonga tuganye okuwuliriza Katonda. Banyama okusaba kwange kuli nti enkyene ya leero tuddeyo tugondere Katonda tumuwulirize bwe tunaamuwuliriza tetukonda mu maaso ge ebirungi by'ensi tugenda kubirya. Katonda ava kwabo abamuwuliriza bokka ate Katonda tebamuleetako lugezigezi. Wamaliza wansi agamba olwabiri nti naye bwe munaagaananga ne munjeemera munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama kakyogedde. Kano si ka Lutaakome nze nfa ndi nvunyu, si ka musumba wa Bulabirizi kubanga akamwa ka Mukama kakyogedde. Wano nno nnyina Abakristaayo abatera okunsanyusa be bano. Nze kitange yali musajja mukubi wa kibooko ne bw'abeera online njagala abiwulire ne bw'obimuweereza. Taata wange ng'akukuba kibooko mu buli ngeri yonna kasa wabeeranga n'ensobi. Kati mu kukula kwange nazuula taata ne manya nti taata ono bw'aba agenda okukuba n'okaabamu omulundi gumu n'omugamba ayi dadi nsonyiwa ng'omugga aguzzaayo. Nze babuulire ne taata wange leero akimanyi nze okugamba nsonyiwa sikiinaamu yadde eddakiika ne mukyala wange akimanyi. Naye mu kwetonda kwange mu maaso ga kitange nabanga mukuusa kubanga nalinganga sitegedde nsobi yange. Abakristaayo leero tulowooleza ddala titusobola okubeera abakuusa Katonda ne tumulimba. Bassebo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti bwe tutagonda Katonda yaali genuine alaba munda era tetusobola kufuna birungi tetwetaaga mu mwaka guno tuli bagonvu maaso ga Katonda. Kyava yogera ebigambo bye njagala okumaliriza nabyo kubanga mmanyi nti abamu ku mmwe mwagala genda kukola ate no morning devotion. Ebigambo birimu Amosi 5:6. Leka tusooke ne Ezekieri 3:7-14. 3:7 Ezekieri 14 ayogera ebigambo bino. 3:7 Ezekieri agamba eri abagonvu nti era nditeeka omwoyo gwange mu mmwe era muliba balamu era ndibateeka mu nsi yammwe. Kale mulimanya nti kale mulimanya nga nze Mukama Katonda nkyogedde era n'okutuukiriza ne ntuukiriza ekyo kye njogedde. Katonda wa kutuukiriza ky'ayagedde eri abo bokka abagonvu. Akiri malayika ge mazima gwe naye ne bw'obeera n'abaana b'ewaka atagondera tomwagala. Era nze nalinga nga neebuuza lwaki abazadde bwe bakula baboola abaana kandi abamu babaagala bala tebabawagala. Bassebo ne bannyabo teri muntu ayagala kyana kya mputtu. Buli muntu ayagala mugonvu. Ne Yesu kitaffe ali mu ggulu ebirungi abyo bamugondera bokka. Abagamba mu Amosi essula ya 5 olunyiriri lwa 6 nze maliriza. Amosi 5:6 agamba ebigambo bino. Ngenda kusoma kasooka. Ndi munoonyenga Mukama kale munaabanga bulamu. Enkyene ya leero bassebo ne bannyabo mbegayira kunoonya Mukama. Bwe tunaanoonya Mukama ne tubeera bagonvu gye gyali kale tunaaba balamu emirembe n'emiki emirembe. Nsaba Mukama abawe omukisa enkyene n'oki. Aye tuddemu tusisinkane ku ssaawa zijja kuba 5 ezeeyo mu bubaka bwa Divine. Ekyo kye kibadde ekyokuyiga kyaffe. Mukama abawe omukisa. Katusabe. Kitaffe omwagalwa twagala okwebaza kubanga olunaku lwa leero lwonna tugenda kutunuulira ku ggwe Katonda afaayo.
gwe watumanya nga n'okuzaalibwa tetunnazaalibwa era n'otutegekera birungi naye n'oteekako akakwakkulizo nti bwe tunaagondanga nga tulabye kubanga tetubadde bagonvu. Waliwo abeebuuza lwaki ebimu bibatuuseeko naye nkyeno eya leero Yesu tukwegayirira emmeeme zaabwe kaziddeyo zikunoonya babeere abagonvu okusobola okusisinkana ebirungi byotutegekedde. Tuwa omukisa mu kusaba kwaffe n'okusiba okw'olunaku olwaleero. Ekyeno ennungi nga tugenda okukola wonna we tunaabeera tugattire wamu olw'okusinza okulungi kubwo Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Amiina.